Gwe bw'owulira bino nga bye bigenda mu maaso mu Uganda olowooza ki? Ebyuma ebipima kasasiro KCC ebyagula ne bitundibwa ku muliraano e Rwanda ate kati bye bapangisa obuwanana. Era byuma byatuuka bityo okubeera ne bamanya nti byagenda e Rwanda ne batabaako kye bakola. Nyakulabula bannayuganda baffe bonna bakoze ebitajja bonna bakola obusolosolo nga tubalaba bano bakoze obubiinabiina ekibiina ky'olusanya lw'emmere bakola ebintutu naye ngaolaba tebalina ebigendererwa. Kasa tuva mu ntandikwa olwo tuba tusimbudde wabula bino byonna nga bigenda mu maaso. Vidiyo eno sooka ogimpera ekigalo. Mukwano gwange mpuliriza ebigambo bizito ddala bino ogenda kwewuunya. Kaakati nno nga sinaba kubeera nga nkwongerayo, sooka owulire abasajja bano bakakasizza ne balayira ne bagamba nti aga Katonda mu ggulu okufa n'obutanyagwa. Bano balayidde ne beewerera ekibiina ekya National Unity Platform, ate nga bano bennyini be bannanuupu lukulwe, be bannanuupu ab'oku gurawundi, wabula bano bakombye kwebaza eriibwa. Balayidde ne batuuka n'okubeera nga bagamba nti obukubakuba nga butonyerera mu kitooke kya Gonja. Pulezidenti Kyagulanyi n'akakiiko konna aka Electoral Commission mu NUP bwe balonda omukyala Joyce Baagala, mbu bano bagenda kuva mu nuufu. Oba lwaki? Mukama wange obadde otembeeta Honorable Joyce Baagala. No, katuulize nga bwe nkugamba. Ngenda kugamba ekigambo kino. Ddayo era omugambe ebigambo bino. Bwe banaamuwa kadi ya NUP, nze neetegese okuyimirira n'ababaka bonna aba NUP mu kitundu kino kyonna. Oba afaanana atya oba afaanana atya. Naye bwe banaawa Joyce Baagala kadi ya NUP, sijja kuyimirira naye lwa nsonga emu. Akuloono otuwedde ye yasuula bakandideeti ba NUP mu constituency eno bonna. Yegase naani ne lumu naye olwaleero ebiriwo mubiraba, n'olwekyo sigenda kuyimirira naye. Mukama abakuume era yalibadde akola ekintu kimu n'atakomawo mu bantu yeyazanira. Abo b'owulidde beeri Emitiyana omukyalo ono gy'akiikirira. Kaakati jjukira ono y'abadde mu paaliyamenti era yaliyo ye incumbent. Ekifo kyalimu yasobola okuwangula omukyala amanyiddwa nga Nabakooba mu disitulikiti eyo ey'Emitiyana. Kaakati nno njagala owulire okulya n'okukomba essowaani. Ampuliriza ebigambo ebyewuunyisa tebiggwa malojja mu nuupu okutwaliza wamu. Nakugamba nti ensolima mpitirivu nnyo ate nga zino zaatandikirawo nga bw'olaba kati bwe nakunnyonnyola ne nkugamba waliwo abantu abatuteekebwamu. Abantu bano nga baba batusindikamu nga babala emyaka 2 akalulu katuuke ne babawa ne ssente batandike okulaga nti bali ku gurawundi, nti era ku gurawundi baliko lwa muntu wa wansi naye ng'amazima ga Katonda mu ggulu. Abantu bano kiwaani ekiwedde emirimu era nsolima zennyini oba oliawo nga bw'ola bakozi n'ensolima ezimu ezatulyamu olukwe mu 2021. Kaakati nno mukwano gwange ampuliriza sooka otulowulira ebigambo bibino. Mu NUP kitokota si kisaanikire, mpuliriza bulungi. Waliwo amawulire agafulumye era nga gano ga kyama era nga ga munda nga gakakasizza nti waliwo Mwami Museveni ensimbi zaataddewo n'ateekawo n'ekifuba n'amaanyi okulaba nga abantu, mpuliriza bulungi, abantu bano nga tebadda mu paaliyamenti mu mbeera yonna, oba bawangudde oba tebawangudde oba bayiseemu batya oba tebayiseemu, nga bo ayagamba tayagala kuddamu kubeera nga balaba mu paaliyamenti ye. Ono agiise na paaliyamenti yange maayi paaliyamenti. Tayagala kuddamu kulaba abantu bano. Bantu ki bano? Abantu b'ogenda okuwulira omusajja baagobye mu paaliyamenti n'alagira poliisi n'alagira amagye n'alagira Electoral Commission oba bayiseewo oba bawangudde oba tebawangudde, temugeza ne mubakkiriza okukoma mu paaliyamenti nk'oyo okuluma omutwe. Era ono agamba mu bigambo bye ayagala abantu ba yes. Omuntu yenna akola nno kaakati nno mbu muddugalidde okusingira ddala babaka ba National Unity Platform. Tekuliiko mubaka n'omu wa UPC, tekuliiko mubaka n'omu wa NRM, tekuliiko mubaka n'omu wa FDC, n'owa Jema taliiko, noono ow'omusajja eyaliko minisita wa Mwami Museveni Jaberi Bidandisali, kubanga jjukira nabo balinayo omubaka omu, ono naye taliiko. Aba independent tekuli n'omu. Nkugambye nti ababaka abasinga babadde bannuupu beerere, mpozi n'aba DP abatonotono abaali bamanyiddwa nga Honorable Tamaguzi naye nga kati yasala eddiiro
najja mu NUP naye nga mu parliament yagenderera ku kadi eya Democratic Party. Kati ulire ebigambo Museveni agamba nti akooyo okuluma omutwe, akooyo okumutawaanya, akooyo okulemesa enteekateeka ze, kakati ono amaze okubeera nga aduumira byabakama Electoral Commission, poliisi, amagye, ebitongole by'abambega byonna agambye mulwane butasamuka butasamu oyo tebadda. Olunaku olwali bugenza okukya waliwo amawulire gengoberera owa kamera akyuse saagala tunule ku nsonda zange wenajja story ino ampuliriza waliwo amawulire genfunye. Waliwo lisiti y'ababaka ba palamenti emaze okufuluma. Lisiti eno mbadde ngezaako okugyetegereza esinga kubeerako ababaka ba palamenti ab'opposition. Lisiti eno gavumenti yemaze okugifulumya mu ngeri ya kyama. Mpuliriza nsaba ontegeera bulungi. Mwabawagira ababaka ba palamenti oba abalonzi abalondera mu constituency z'ababaka zino, muwulirize bulungi. Waliwo lisiti efulumye eno ya kyama. Ababaka ba palamenti bano wammanga bengenda okusomera. Omukulu yagambye bano sibeetaga mu palamenti eddako. Omukulu kabwejungira agamba bano bankoyeza okunumya omuto mu palamenti yange. Sabo yafuuka nayiye anange yafuuka nayiye. Kati ensonda munda zindaga waliwo enteekateeka egenda mu maaso okuteekesa mu nkola ekiragiro ky'omukulu agamba nti ababaka wano wammanga ebitongole bya gavumenti ebivunaanyizibwa ku kulonda omuli akakiiko k'ebyokulonda, omuli ekitongole kya poliisi, omuli ekitongole eky'amagye g'eggwanga Uganda, omuli ebitongole ebikesi n'abanene mu gavumenti y'eggwanga Uganda abalala bakole ekyo n'ekisoboka. Abantu bano wammanga akalulu akabindabinda akabyabaka 226 aganye bwe tebagezaako ne bayitawo okuyingira palamenti y'eggwanga Uganda. Omukulu agamba bano bannumiza omutwe ekimala. Bano sandi agadde kudda mukola ku feesi zaabwe nga bazzemu okwebikako mu palamenti y'eggwanga Uganda. Ensonda munda ziŋŋamba ababaka okulisa mu Junganda bannange ono takiikirira abantu b'ekira municipal mu palamenti ono wa PFF. Ndabako mubaka Joel Ssenyonyi, ndabako mubaka Medad Ssegona akali amaggwa, omubaka Nambozi Betty Bakireke, omubaka Francis Zaake, omubaka Muwanga Kivumbi, omubaka Flavia Kalule, omubaka Naruyima Betty, omubaka Nkunyingi Muwadda, omubaka Atkins Katushabe, omubaka Nsibambi Kanso Nsibambi, omubaka Nsamba Patrick onoweka Sanda North, omubaka John Baptist Nambese, omubaka Sawungu Gonzaga, omubaka Tebandeke Charisi, omubaka Paulson Rutamaguzi, omubaka Nabukenya Brenda, omubaka Narure Asha Kabanda, omubaka Namuga Goreti, omubaka Asinas Nyakato, omubaka Francis Mwijichi. Omukulu agambye the following MPs should not appear again in Ugandan parliament. Agambye mbano mu bantu abasinza okumusumba n'okumulumya omutwe mu kisange kye tuli mu kuwunzika. Agamba basajja abo n'abakyala abantu bansumbuye. Kakati mission egamba mukore cyane cyane ekisoboka. Bano tebageza ko badamone bayitawo ne bagenda mu parliament y'eggwanga Uganda. Bwe kiba kyetagisa kuba kalulu kabwe kabbiwe. Mission munde ngamba abakuru bagamba bwe kiba kyetaga kubbiwa akalulu akabwe kabbiwe. Bwe kiba kyetaga kubalemesa okubeera nominated balemesebwe. Embera yona ine sobola okulemesa bano okuyingira palamenti y'eggwanga Uganda. Amazima gali nti omukulu agambye abo Africa abo bano wammanga embera yonna eteekebwe weesoboka yonna. Naye Sandi agadde kuddamu kweba ku feesi zino mu palamenti y'eggwanga Uganda. Kye bansumbuyeko kimale.
kyebambonyabonyezako kimale sandyagadde kulaba kuddamu kulaba ku feesi ya Patrick Nsamba sandyagadde kuddamu kulaba ku feesi ya Joel Sanyonyi sandyagadde kuddamu kulaba ku feesi ya Ssemujjungana mu palamenti y'eggwanga Uganda. Omukulu agamba the following MPs ababaka bano wammanga mubateekeko eriiso nga George mubatunuulire kyonna ekyetaaga okukolebwa kikolebwe naye kati sona mundu zitugamba abakolaga ekisanja ekibindabinda we twagala okuyisizaawo ebyaffe ampuliriza nakugamba ojjukira bulungi nakugamba nti ekisanja ekya 2026 that is Mwami Museveni Katonda bw'anaaba akimuwadde obanga akyewadde okusinziira ku Munnayuganda side gy'oliko nti ekisanja kya 2026 tugenda kulaba ebintu bingi ago ge mazima amatuufu. Now ebintu bino ebisinga obungi ebigenda okubeererawo mu kisanja kya 2026 emizannyo egisinga gigenda kuzanyira mu palamenti y'eggwanga Uganda. Ekyo kwe njagala tutambulire mpola mpola nti emizannyo egisinga gigenda kuzanyira mu palamenti y'eggwanga Uganda. Now bw'oba oteekateeka okuzanya emizannyo gye mu palamenti y'eggwanga Uganda n'okwata amaaso n'ogateeka ku lisiti eyafulumiziddwa otandika okutegera lwaki ensonga abantu abo tebandyagadde kuddamu kulabikako mu palamenti otandika okufuna ekifaananyi lwaki emizannyo egiteekateekebwa okuzanyibwa mu palamenti mu kisanja ekijja giyinza obutatambula bulungi ng'ababaka benva okusoma wano gye bali mu palamenti y'eggwanga Uganda. Ensonda zindaga nti Africa ababaka abasomeddwa bali 28 omugatte ababaka abasomeddwa nga bakyasobodde okugitawo ne bayingira palamenti y'eggwanga Uganda. Abakulu emitima tegigenda kubatereera emitima tegigenda kubakka because envuunula bibya n'akazanya akagenda okukyusa obuyinza bw'eggwanga Uganda kagenda kubeera set in parliament. Bwe kaba nga kagenda kuzanyira mu palamenti nga palamenti egenda kuba ekyalina ababaka bali mu kaliba bweti ekyo kyongera okutegeeza nti omuzannyo gugenda kukaloba. Naye ensonda zingambye ladies and gentlemen omukulu agambye banno Museveni agamba nkooyo okulumwa omutwe nkooyo okuntawaanya nkooyo okunneekiika nkooyo abasajja okulemesa enteekateeka zange emitwe emigumu emitwe eminene bano be bagisuza kaakati nno mulwane buteesagga mulwane masajja abantu bano mulabe nga tebakomawo mu paaliyamenti wabula ono yeerabidde nti bano ekibasindisa mu paaliyamenti gwegwo omulimu gwe balina okubeera nga bakola ku lwa bannayuganda omutuufu era bano ekibatwala mu paaliyamenti si kusirika busirisi kubanga mu paaliyamenti kubeera kuyisiŋŋanya maloboozi mu paaliyamenti kubeera kwogera mu paaliyamenti kubeera kuleeta biteeso by'abantu abo abaakutuma era ebirowoozo by'abantu abaakutuma bw'otuuka mu paaliyamenti n'obituulira kitegeeza nti abaakutuma tebagenda kubeera nga bakuzza wabula bino byonna nga bigenda mu maaso mulimu ababaka ababadde mu lisiti omwo nga bo olaba nti kwekwasizaako bwekwasiza naye nga waliwo abantu abamu be baagala okulaba nga bajjayo ebyaddala naye nga ababaka abamu bw'oba batunulidde booti n'obakuba mu ttooki paka munda mu byenda tewaliwo nsonga lwaki Mwami Museveni aba abateeka mu lisiti eno bw'abanga kyayogerako kintu kya kisajja kikulu ng'akitegeeza ng'akimiininga era ng'akitegeera bulungi nnyo kubanga ababaka bangi abali mu National Unity Platform betuulidde omwami ono ng'akoonako naye ng'amazima gennyini nawe kennyini omuwagizi wa NUP bwe bakubuuza nti ono mubaka waawa oyinza obutamanya bwe bakubuuza nti ono yali ayogedde ki mu paaliyamenti oyinza obutamanya bwe bakubuuza nti ono yali akomewoko mu constituency n'akola ki oyinza obutagamba nti nali mulabyeko kaakati mu emboozi eno yonna wateekwa kuba waliwo amapeesa ge baagala okubeera nga bawandula mulimu emitwe emikulu gye baagala okubeera nga bafulumya mu paaliyamenti ebyaddala nga jjo gifuusa akayinja mu ngatto era nga naawe bw'oba otunudde mu bwoti ogamba omusajja ono akoledde abantu ekisinga okubeera nga kikwewunyisa abasajja bano tebaagalya ddala muntu ate oyo agenda okugenda ayogere ku lw'abantu baagala omuntu agenda mu paaliyamenti akole gwa kusirika ku lw'abantu kaakati nno bino byonna bw'obiwulira kikuzzaayo eri ku bigambo bye nkugamba buli lunaku olukya omugenzi
bye yaleka ng'atugambye mu mbeera yonna yayogera bw'ati. Leka kukola bwoti oba toronze Kyagulanyi oba omufiiriza akakalulu kaba kafu. Ono muntu ayinza kuba muntu gw'otayagala. Leka kukola bwoti oba toronze ng'omaze kutiikinga ng'omaze n'obw'otiikinga bwoti. Ono ye Kyagulanyi ne Ambrero giraba ng'omutiikinze bulungi bwoti naye n'oddamu n'osaza ku muntu gw'otayagala ono no mu kabokisi n'osaza ku muntu gw'otayagala oba toronze kaba kafu. Mwetegereze bintu bino bajja kuba bangi wano. Kyagulanyi ng'ali wano ne manvuuli ye mulonde bwoti ako kayini ke baagala tikayise mulayini munu tikayise wano tikayise wano tikayise wano. Mukitegede now bw'oba ng'ogenze kutiikinga n'okola bwoti oluusi niweeraba n'olaba nga kayiseemu. Kyentera okubagamba nti bw'olaba nti okoze eno ebeera nsobi nga tonavaawo wali gwokalaba nga kali bwe kati ddayo wali owojje ka ballot paper bajja kukuwa akalala ge mateeka g'ebyokulonda oddemu olonde bulungi oddemu olonde bulungi oddemu olonde bwoti ako ke bajja kubala. Nkiddamu bw'otiikinga bwoti ako kafu kubanga akayini kayise mu layini nobwe kagenda wagulu kaba kagenze mu box y'omuntu omulala akakiiko k'ebyokulonda kajja kukubala ng'ataronze kano kabeera kafu oba olonze naye nga ekyolonze kifu. Kale nno kaakati kiri eri ggwe mukwano gwange mpuliriza era mbeera nkugamba nkuddiramu nti bw'oba ogenza okulonda akaluluko sooka okakkane topanikinga tuwala obudde bwo tunula ani gwe ngenda okubeera nga ntiikinga ani gwe ngenda okubeera nga mpa matiki yange era noonya wa ewali Ambrera awatuufu woba oteeka. Kaakati mikwano gyange abampuliriza mwena njagala kutwala omukisa guno okubeera nga mbagamba nga mbategeeza ebigambo bino nti ku mukutu gwaffe ogwa EKTV naffe tweyamye okugula Ambrera tuteke ettaffaali oba olyawo ku struggle oba olyawo ku nkyukakyuka era bwagizi baffe ffenna ku mukutu gwaffe ogwa EKTV Media Uganda mbasaba tukwatire wamu twagala tugule Ambrera 200 Ambreras ze tugenda okubeera nga tusonda ng'akalulu tekannaba kubeera nga katandika. Ambrera zino tuzitwate tuzigule tugende tuziweeyo ku kitebe kyaffe era bwe tunaamala okuzigula tugenda kukwata bulungi nnyo vidiyo nga Ambrera zino tuzitwalayo nga tuziwaayo nga Secretary General tuzimukwasa evidiyo eyo tugipostinge ku mukutu gwaffe wano nammwe kennyini mubeere nga mugiraba essente zammwe we muziraze. Kale nno gwe munnayuganda wenna agoberera omukutu gwa EKTV Media Uganda oba oyina nusu 100 oba oyina 100 oba oyina 200 oba mutwalo oba ogamba nze Ambrera zonna 200 Ambreras nziguze ku lwa EKTV Media Uganda ne Master ku lwa EKTV weebale nnyo weebalire ddala ffe wetuli okubeera nga mukwano gwange tutambula ffenna tukwatire wamu naffe nga ttiimu yaffe tubeereko kye tulagako eri enkyukakyuka ng'ensi ekyuse babuuza nti abawagizi ba EKTV mwakola ki nga tutabusi maaso. Kaakati nno mu mbeera eno mbasaba ennamba yaffe ffenna mugimanyi oba temugimanyi ngenda kugiteeka wano eya WhatsApp kwe tuyita ku WhatsApp. Bwe tutuuka ku WhatsApp ne tuwogera bwe tumala okwogera ne tufuna ennamba eri entuufu ey'okuteekako ssente ez'okugula Ambrera. Nkugambye nti bwe kiba nga kyetaagisiza n'amannya okugasoma buli omu kya contributinze tujja kuleeta lisiti y'amannya ago gonna tugasome ku mukutu gwaffe wano tukole vidiyo namba nga y'amannya ago bakomredi bonna abaana babadde nga basonze ku lwa EKTV Media Uganda. Mwebale nnyo mwebaliye ddala. Ennamba yaffe ya WhatsApp yeno si yegenda okuteekebwako ssente za Ambrera wabula ku WhatsApp tumala kwogera then ne tukuwa ennamba ya ssente nayo n'ogiteekako ne tubeera nga tugula Ambrera ng'emikutu emirala gyonna bwe mugiraba egikola Bashama Uganda abantu abalala bonna emikutu emirala aba South Africa team n'abalala bangi basonze bo basondedde mu bukkadde naffe twewaddeyo olw'obutono bwaffe n'amanye gaffe tugule Ambrera 20 naye gwe oba osobola ozigula ku lwa EKTV Media Uganda muntu omu tukweyanziza. Kati wulira
Ennansana kitokota si kisaanikire. Waliwo amawulire agaafulumye gye buvuddeko gano nga galaga nti omukulu Zambali Blasio Mukasa amaze okubeera ng'atongozebwa yagenda okuweebwa kaadi, wabula bino byandibanga si bigambo bituufu, era okusinziira ku mawulire ag'omunda galaga nti NTV ye yakoze eggulire lino ng'erina kyevuga, ng'erina kyeyagala okubeera nga eyisaawo ku lwa Zambali Blasio Mukasa. Ngenda kukomawo mu mboozi eno tuginyonyoke. Kanve wa Haji Abdu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu, omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa. Okuva edda nedda edduwa zaabaawo, edduwa zisomebwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko, ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi. Mpereza obubaka sobolo kuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nansana municipality tulabe ekibaddewo kati ampuliriza oluvannyuma lwa harmonization ekibiina kyagezaako okwogerezeganya bakandidate ab'enjawulo abeesimbye ku bwa meeya ne ku kifo eky'omubaka mu palamenti w'ekitundu ekya Nansana municipality ne batuuza bakandidate bonna wakati mu kubabuulira kaati nti ono yasinga amaanyi gwedda wano ne babagayidinga. Kakati okusinziira ku byabaddewo n'ekibiina ne kimala ne kigenda ku ground ekya NUP Nansana ogezaako okuleka nti basootinga constituency eyo ku bubaka bwa palamenti ne ku bwa meeya. Kati munnange byagenze, ampuliriza byagenze okuggwa. Harmonization ne ground byagenze okuggwa. NUP nebala bakandidate bebadde ina mu Nansana municipality. NUP yagenze okubala bakandidate bebadde ina mu Nansana municipality ne bakula ground ne boogera nabo bebayogedde nabo. Kakati mukola ground work NUP yegasse bakandidate bonna bebadde ina mu Nansana omuli Zambali Blasio Mukasa, John Bosco Serunkuuma, Hamza Kasozi, Regina Bachite, Kawesa Steven, bakandidate bonna ng'egasse abeesimbye okuba meeya n'abeesimbye ku kifo ky'obwa MP. NUP ng'eyagala okuzuula ani asingamu ku maanyi wano. Kakati okusinziira ku NUP bye baazudde Nansana, gurawundi yaabwe yagenze okuggwa, bagenze okukizuula nga kandidate mu kaseera kano asinga okuba n'amaanyi Nansana municipality ng'obaze ebifo byonna bonna beesimbyewo oba bakansala oba bameeya bagenze okulaba nga kandidate asinga ye Zambali Blasio Mukasa. Era ne babanga Zambali Blasio Mukasa bagenze okulaba nga kandidate akwata ekyokubiri mu bonna be bayina Nansana nga ye John Bosco Serunkuuma kaana kambaata. Bagenze okulaba kandidate wokusatu gwe bayina Nansana nga ye Kasozi Hamuza. Akwata ekyokuna ye meeya w'e Nansana Regina Bachite. Owokutaano ye Kawesa Steven, chairman we Katooke. Kakati NUP kyakoze n'egamba kakati tugenda kubeera kino kigenda kwanguwa bwe kiba nga bwekitibwe kiri. Asinga okuba ow'amaanyi mu kitundu mu municipality ye Zambali Blasio Mukasa. Kati ebiruwo biraga nti tebannamulangirira bulangirizi naye nga kyawedde dda baakitegedde nti yadde nga balina incumbent MP waabwe bagenze okukizuula nga Zambali Blasio Mukasa yasinga amaanyi. NUP bwe yazudde negamba nti kati ono ajja tukwatya fulaga ku bwa MP era kirabeka ng'ekyawedde dda ekya Zambali Blasio Mukasa. Bagenze okubuuza abantu mu division z'ennya ezikola Nansana municipality nga Zambali Blasio Mukasa. Kakati ekyokubiri bagenze okubuuza abantu bagenze okulaba asinga okuba n'amasannyalaze owokubiri ye John Bosco Serunkuuma. Ne bagala kakati gwe nga bw'oli nti gwasinga okuba n'amasannyalaze ng'ogyeko Zambali kati gwe John Bosco Serunkuuma ng'oba meeya buubwo. Era kitegeeza nti mu kaseera kano NUP eringa emaze dda okuba nti esalawo wane Nansana Zambali Blasio Mukasa MP, John Bosco Serunkuuma ku bwa meeya municipality
bagenze okubalabalamu nga John Bosco Sserunkuma ali mu kyakubiri, Kasozi Hamuza ali mu kyakusatu, Regina Bakite ali mu kyakuna incumbent, Kawosa Steven kyakutaano. Kati ebigambo ebyo biwulidde ewa Zambali Bulasiyo Mukasa eyali akola ku NBS television nga NBS ye yaliko omukyala amanyiddwa nga Joyce Baagala era ng'ono ye yali amu olukwe mu struggle. Sigambe nti ne Zambali Bulasiyo Mukasa agenda kukola kintu kyekimu ng'ekya Joyce Baagala, nedda, naye nkuwa buwi nti omulya mamba ebiseera bisinga abeera omu ayonona ekika kyonna. Era tiimu yonna ey'akakiiko aka Electoral Commission aka National Unity Platform ne management eya National Unity Platform ne ground eya Nansana Municipality bwe banaasonga ku Zambali Bulasiyo Mukasa nti gwe bagenda okuwa kaadi eya NUP afuuke flag bearer waffe, sigenda kubeera nga mbuusabuusa era nja kutambula naye nga nkulasa olugendo nti ne Kazibwe Bashiri eno gye yava ku NBS, bwe yava ku NBS n'afuuka ensolima ewedde emirimu. Kakati nno saagala weewuunye nga Zambali Bulasiyo Mukasa bw'aba atuuse mu Parliament n'abaako enfuuka yonna gy'afuuka, teweewuunya teweebuuza anti mwana mugimu ava ku ngozi. Ndikulekedde abamanyi Oluganda. Kati wulira, omusajja ono Mathias Mpuuga ow'ebitaano eyali ensimbi y'omuwoomusolo eyakwata mu ntamu mwenna gwe mumanyi n'agwa mu luwombo era ng'ekibiina kiyaggulawo ekya DF abantu batandise okubeera nga balangirira luwaatu misanatteke nti ffe ekibiina ekyo tukivuddemu twatomera abasajja batomeza. Kaakati nno ne batandika okubeera nga baga nti abo twabavaako dda, era nga boolaba nti yava mu DP. Aba DP e Masaka bwe balangiridde ne bagamba ffe tuli mu NUP, pulezidenti waffe ye Kyagulanyi Ssentamu, era nga bano jjukira okuvaayo okulangirira bwe bati nga Abedi Bwanika yabadde amaze okwogera nti kigambo nuupu twakigobe Masaka, kigambo NRM twakigobe Masaka. Abasajja ne bavaayo enkuyanja ne bagamba nti ffe pulezidenti waffe ye Kyagulanyi Ssentamu era ekibiina kyaffe kya National Unity Platform, kubanga ffe twali bawagizi nnyo ba DP, naye DP Kasa Museveni yagitwala eyo twagivaamu. Kati Mpuuga atandika okubeera ng'akola meetings ez'enjawulo, ng'ogyeko ekya meetings ez'enjawulo z'akola agenda akola raale ez'enjawulo. Wabula mu raale z'akola waliwo ebigambo byagenda ng'ayogera, ebigambo bino byagenda ng'ayogera nga bigezaako okulengeza pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu ne National Unity Platform, era nga bwe twabagamba nti ono ekyamugguzawo ekibiina oba kye bava muggulirawo ekibiina ekyamuguzisawo ekibiina ne baga nti tukuwadde ekibiina kubeera ng'alwanyisa NUP, era ono omulimu gwe ogw'okulwanyisa NUP yagutandikirawo nga baakamuggulirawo ekibiina. Kaakati nno n'essaawa zino buli waalaga tayogera ku mwami Museveni, tayogera ku NRM, kigambo kimu bibiri Ambuleera, kimu bibiri NUP, kimu bibiri Kyagulanyi Ssentamu. Kaakati ono alinako gye yabadde ogenda mwerabirako ng'ayimiridde ayogera, wabula bw'omwetegereze nnyo omusajja ono olaba ng'eyabadde akooye era nga mukoowu okusinziira ku njogera gye yabadde ayogeramu, amaaso ge yabadde atunuza, body language nga tali yekka, yabadde aliko influence oba yatula oba yaki simanyi. Sooka omwerabireko owulira ebigambo. Omuti ogwo kibuyaga bwajja ebisaaniiko ebiba bifuumuuse, Buambuleera obuba bufuumuuse, era bonna bugwa waggulu ne gusigala nga guyimiridde. Muzzukulu wa Muteesa Asira, Mwami Kalyange, tweyanziza otuwa ekitebe otutuula wano mu kitundu kino, kijja gatta ndowooza omuluka guno ogwa Samaliya n'ogw'Amatanga ne Samaliya, era nja kusaba ttiimu yange tujje tukyalewo wagundiire n'abataka bamanyiirewo nga batukoleye emirimu gyaffe, era tujja kusimbawo omuti ogw'omuvule. Ekyatusimbya ekyatukozesa akabonero ak'omuti ogwo nga mmaliriza obudde buzibye, omuti ogwo si paapaali, si nsogasoga, era si muyembe. Omuti ogwo muti muvule. Omuvule ogwo kabonero akalaga nti weetuli ebbanga lyonna era gyalubeerera. Omuti ogwo kibuya tasobola kugusuula. Omuti ogwo osobola okuguyuuya era gusigala guyimiridde. Bw'okwata embazzi goddayo n'amabavu tosobola kugusuula.
omuti ogwo kibuyaga bwajja ebisaaniiko biba bifuumuuse buwambulero buba bufuumuuse era bonna bugwa waggulu ne gusigala nga guyimiridde. Akabonero si ke kakola amaanyi g'omuntu. Omuntu yakola amaanyi g'akabonero. Era ku kabonero si kw'olina okusinziira okutiisatiisa omuntu omulala. Kuggwe kwennyini holda w'akabonero gw'alina okweyitamu okukakasa omulala nti nkusobola. Obubonero tebulwana. Ffe ababulimu ffe tulina okulwana. Kakati topimanga amaanyi g'ekitonde ky'akabonero k'okozesezza nga tonnapima maanyi go nga muntu, oba topimanga amaanyi g'akabonero k'oli nga tonnapima ye muntu. Okuvuganya kuyina kuba waabakwata bubonero so si kwa bubonero. Akabonero tekayina makulu, ye ggwe alina okukawa amakulu. Omanyi ensi eno ky'oyagala ky'oyita naye ekibuuzo kiba kimu, okibeera? Kubanga bangi betuwulira be bayita baddooni nga ne kirumira taliyeyitangako. N'omusanga eyo ku kyalo nga bamuyita ddooni era nga bw'olimuyita asanyuka nnyo. Naye ng'ali mu birooto Justin era abulako kunyeenya nti owange zukuka ogenda ofuka okukuyita mugagga tekikufuula mugagga okuggyako ng'okoze obugagga. Kakati okukuyita omuti sseddugge tekiyinza kukufuula muti sseddugge okuggyako ng'okoze ebyo ebikufuula omugumu. Omuvule ekigufuula omuti ogw'enjawulo akabonero ke walonda. Muti ogutayuuyayuuya, muti ogutanyeenya, muti ogutasuulibwa mbuyaga. Naye ate ggwe embuyaga ya miliyoni 5 zokka zaakusuula. Ng'aba ambuleera babaddewo nga bamaanyi to the extent nti nawe we baagikubikkiramuko wasoolobya omukono n'ojjayo miliyoni 5. Naye tebayuugayuugangako. Nga n'ennaku zino mpulira bali mu kubeegayirira. Tujja kujjaawo tufukamire bwe kiba nga kye kisigalidde munnange okkakkane ogonde batuwe ssente eza iPod. Ng'ow'omuti ssedduge miliyoni 5 zaamuyuuyayuuyadde era zaamukuba ekigo. Embuyaga ya miliyoni 5 teyagisimattuka. Kyokka ate akugamba nti embuyaga esobola okutwala bwambuleera bwonna, naye ggwe omuti teguyuuzibwayuuzibwa mbuyaga. Kituufu bw'onnyonnyola bw'otyo naye osobola okudifayininga ky'onnyonnyolako. Kati tukitwale nti ggwe muti His Excellency Kyagulanyi ambuleera, ssente za Museveni y'embuyaga. Osobola okudifayininga omuti ssedduge kye kitegeeza nga guyita mu ggwe. Kubanga omuti gwennyini senga gubadde ne balooya gubadde gusobola okukutwalirawo mu kkooti nti ona neeyita nkozesa bubi, tasobola kunkwasaganya, tasobola kunneetikka kubanga nze ndi mbuyaga etayuuyi, nze ndi muti ogutayuuyibwa mbuyaga, nze ndi muti ogutagwa. Naye ate ye yagwa, n'embuyaga y'enguzi yamuyuuya dda. Kakati it's not about obubonero, it's all about ffe abakwatiridde obubonero tusobola odifayininga obubonero kubanga mu bubonero si mwe muli amaanyi gaffe. Kaakati nno bwe nkuzzayoko enansana municipality ebigambo byongedde okulanda, Bwina ayongedde okubeera nga afuluma. Jjukira nti amawulire ku NBS TV gaafuluma nga bwe nkutegeezezza nga gano gaalaga Zambaali Bulasio Mukasa yali amaze okubeera nga awamunduwako eddusu ng'oluvannyuma lwa miitingi eyatuuzibwa abakulu bannankyukakyuka era nga bano mbu baasalawo Kaana Kambaata agende ku bwa mmeeya ne munno omulala naye agende ku bwa mmeeya. Kaakati olumbu ono ajje nga MP owa Nansana Municipality nga beerabidde nti muno mwalimu n'abantu abalala nga Big Eye naye yalimu nga komanda ntegeeza Komanda Stephen Kaweesa yakwatibwa gye buvuddeko mwenna mwabiraba. Kaakati nno okusinziira ku musajja Honorable Big Eye amaze n'atunulira eggulire lino nga nawe bw'oliwulidde era ono
aleese ebigambo era ono aleese bwino lwaki bino byonna byabaddewo era lwaki byayogeddwa bwe biti era lwaki byayisiddwa bwe biti okusinziira ku bigenda mu maaso nga ye omutuuze ow'e Nansana municipality kaakati nno bwino yamaze n'amufuna. Baganda bange ebigenda mu maaso wano byetaaga kwewulirirako kubanga jjukira nakugamba ne mu ntandikwa y'akatambi kano nkugambye nti emyaka 2 baatusigamu abantu bano ne babagamba mutandiko genda ku gurawundi nga mugamba tuli ba NUP naye nga amazima gennyini zino nsolima sijja gamba nti kubano kuliko ensolima naye njagala nnyo bwe kiba kituuseewo omuntu teyewuunya nti saamanya oba saategeera era butereevu nnyo Big Eye bye ebigambo ebimu byagenze musajjatu n'ayogerako. Jjukira nti bano basomye amawulire balaze nti Big Eye mu Luwokaano yavaamu ne Commander Stephen Kaweesa naye mu Luwokaano yavaamu. Aba NBS bo balaze ku mawulire gaabwe naye nga amazima matuufu tewali muntu n'omu yali awanduse mu Luwokaano luno okujjako Kaana Kambata avuddeyo ne yeeyogerera n'agamba nti nze Oluwokaano nduvuddemu era nsazeewo kubeera nga nzija kuba meeya obwe Nansana municipality. Kyokka nga ate amawulire agasooka gaalaga mbu yali aweereddwa ssente Kaana Kambata era nga bino byonna byali mu ŋŋambo byali mu hiyase nga bagamba mbu yali aweereddwa obukadde obukwate mu 20 era mbuno baali basoose kumuwako ssente za kitundu obukadde nga 10 bulambirira kakati olwo nga balansi mbu bajja kumumuwa gye bujja mu maaso. Kyokka nga bino byayogerwa abantu bannakigwanyizi era abo abamu abayogera ebigambo bino be bantu abamu ku abo abaali beesimbyewo ku kifo kino ekya meeya ow'e Nansana municipality era ng'omuntu eyogera ebigambo ebyo mumanyi mwenna saagala nnyo kulumba muntu ku muntu njogere erinnya lye naye ekyennyinza okugamba ku muntu ono eyogera ebigambo bino yali mukyala era ku bakyala beesimbyeyo eyo osobola okubeera nga naawe okubatto kinoga yandibanga ono kubanga ayogera na kino nayogera kiri nayogera na kino sooka olire emboozi eno mu bujjuvu bwayo ogenda kutya sayansi ne logiki ali wano. Mbalamusizaako njagala osooka owulire NBS amasengejje kyegezaako kukola oluvannyuma nkubuulire laba ka vidiyo ako waggulu awo. Kaweefube ekika kino era abadde agenda mu maaso mu Nansana ng'eno kigambibwa nti okutabaganya abeesimbyewo kwalese nga John Bosco Sserunkuuma avudde mu Luwokaano olw'okukiikirira Nansana mu Parliament era nti yakirekeddeza mbali Blasio Mukasa. Njagala kubategeeza nti tusimbudde ku kifo ekipya eky'obwa meeya bwa Nansana municipality. Tukitegeddeko nti mu kukkaanya kuno Kaana Kambata bamuwadde ekifo kya meeya owa municipality y'e Nansana ate ng'ekifo kye kimu kibadde kivuganyizibwako sipiika w'olukiiko lw'eggombolola eno Hamza Kasozi nga kigambibwa nti Hamza Kasozi yasabiddwa adde kuba meeya w'eggombolola. Mu Luwokaano ku kadya NUP Nansana mubaddemu abantu abalala nga Ibrahim Mayanja gwe goyita Big Eye, Stephen Kaweesa n'abalala. Mukiwulidde nti mu Luwokaano luno nti mu Luwokaano mubaddemu Big Eye bagezaako okulaga nti nno si kyalimu kati nno oyo syndicate tetugenda kumukkiriza oyo syndicate w'amasengejje gwe gatandise okuzannya tetugenda kumukkiriza ye syndicate y'omu era gwe bajja okuzannya mu kalulu kaffe akaawamu nga bafutyanka obuwanguzi bw'omukulembeze waffe bwe batyo bali okuteesa kwabwe ate kujjamu kutya Big Eye mu Luwokaano. Sabaddeyo gye baateesezza oba gye baateeserezza simanyi na biki bye baakoze eki bye baateesezza oli okugamba nti avudde mu Luwokaano mbwalekedde oli. Kaana Kambata okulekera Zambaale kijjamu Big Eye mu Luwokaano eri enteesa yaabwe eri enteesa ki yaabwe. Nze nkyavuganya ng'omubaka wa Parliament ow'e Nansana naye temugezaako ku preparinga bwongo bw'abantu kubupreparinga kubujjaku ekyo oba kubumalamu maanyi ku nafu ya ground nti kaadi bagigabye dda mwe mugaba kaadi oba kubeesimbyewo bonna kuliko agaba kaadi kuliko agaba kaadi. Okimanyi nti ebifo byonna ebyo ono kwe yavudde ne kwe yazze era kuliko abantu abalala. Mwandabyeko nti nno ntudde naye oba tutudde naye. Lwaki muzannya syndicate NBS amasengejje? Lwaki muzannya syndicate? Eno protestive vote tetugenda kuttira muntu yenna ku liiso.
tugenda kuweeya ekitiibwa akola ebimuweesa ekitiibwa